Sorry, guys. BBC, Kevin Comey, is the UK deal working? Ask the UK. The Supreme Court said that your country's not safe. Is it safe to refugees? Ask the UK. It is the UK's problem, not Uganda's problem. But you're getting hundreds of millions of UK taxpayers' money with not a single refugee. It is going to be used on those people who will come. If they don't come, we can return the money. There might be no... Okay. Nga bw'omanyi nti omukalukalu tajja busera Kagame badde bagezaako okubanga bamufunzafunza bamukazaakaza tolekedde mu ggwanga erya United States tolekedde mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London. Bwe tuba tutunuulira amawulire ga leero information gye tufunye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya Rwanda babitaddemu engatto ne boolekera mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London. Eyo nno nga gye bagenze okulinyuwiringa commitments zaabwe ze baakola mu mwaka gwa 2025. Jjukira peace agreement eyasayiningibwa eggwanga erya US, United States of America. Ku luno tezitojjedde mu kibuga Washington nedda wabula bazitutte yogayoga paka mu London. Era nga kigambibwa nti peace agreements zino ezasayiningibwa omusajja Omumerika era yennyini nnyini yeyazibakinga yagenda maaso n'okubeera nga azifujjirira. Kakati ngaba international partners enkola eno bagitaddewo nga batwala akabonero akalabula violence egenze maaso n'okuwaseninga ne humanitarian conditions ezigenda maaso mu kibuga Goma mu Democratic Republic of Congo saako ne mu Eastern Parts regions mu Great Lakes eziri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Embeera egenda maaso bagamba nti singa kino kikolebwa bulungi nnyo progress negenda maaso ejja kuba etaddewo omuwaatwa n'omwaganya ogwa ceasefire mu Eastern Congo. Baagala embeera esobola okubanga egenda maaso n'okubeera nga entebenkera. Kakuno guno omulundi guno gokka ab'omukaga babiri ba international partners eggwanga erya UK saako ne US basazeewo bakwataganire wamu basobole okubeera nga bajjawo escalation ne humanitarian violations ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo nga bagenda maaso n'okuzza obujja endagaano eyasayiningibwa wakati wa Paul Kagame ne Felix Tshisekedi saako ne Donald Trump mu Washington DC. Agreement eyakolebwa eya ceasefire ey'okubanga bagenda maaso n'okuteeka wansi ebikolwa basobole okutaakiriza omusaayi ogenda maaso n'okuyiika mu Eastern Democratic Republic of Congo nga balwanira ebifo eby'obugagga twala tugende na bingi nnyo ebitamanyikiddwako. Wabula kikoleddwa olw'ensonga ntino Paul Kagame bamwesibyeko nnyo okubanga agenda maaso n'okubakinga olutalo luno olugenda maaso oba abayekera basobole okutwalira Felix Tshisekedi olutalo mu ggwanga lye. Tujjukira bulungi nnyo olutalo luno mu bukyanga lutandika telufunangamu luweerero tebafunangamu kaweerero. Bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tebafunangako kaweerero bukyanga olutalo luno lutandika era emmundu ezeetokota. Kakati nno balwimpulivayizinze olutalo balwongeddeko digitalization system luli eri babadde ba mukono nga bagenda maaso n'okukekesa emmundu nga beekuba. Kakati America bukyanga asayininga ndagaano kigambibwa nti ne drones zaaleeteddwa kati olutalo luli wansi mu drones mu tanka ba mukono. Kakati kigenze okufundikirwa nga munnansi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yagenda maaso n'okufiira mu kana akavuyo. Omanyi enjovu ebbiri we zirwanira ekibeerawo kimanyi. Oli ku Yugi Update Civic Sinzo bango otuuliza gwe natanatwengako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Ngenda kubanga ndukuseetulira gwe mukwano gwange kubanga gwe mulamwa gwa lwaleero gwe tugenda okubanga tutambulirako tuze tubawa information okutambula kuva mu mwaka gwa 2025 nga tujja tubawa information ku bayekera ba M23 ku byonna byonna ebifa mu Democratic Republic of Congo tuze tubibaleetera newankubadde abamu
bamanyi okuyita mu comment section ne banyoomuula ne bagamba ate otuwadde amawulire makadde okubanga mbateerayo bu video obukadde obalambika kiki tugenda maaso n'okubalaga ekigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo ye ani yandibaddewo kapukyalinga buli kanaku olutalo olugenda maaso gwe mukwano gwange ali yampuliriza kakati ekitegeeza nti no information ebeera nfu nedda wabula gwe kola research yo naawe ojje mu comment section oteekeyo endowooza yo ng'okusinziira nga wobimanyi we bitambula naye ffe kye tuba tukuleetedde tuba tukijje mu nsonda ezeesigika era tuba tututte obudde bwaffe kyobalaba sometimes we muba mutwegendereza nnyo information yaffe ejja luvannyuma nnyo nga gamaze okuyitako bugubugu si muliro tetubumbujjira n'abo omanyi tukimanyi bulungi nnyo nti ejjanzi teribuuka na nzige kakati munnange ffe twagala kwefuula nzige twagala tumale okwekenneenya n'okugasengeka saako n'okutulira ddala matuufu si matuufu then ne tugaleetera gye kitegeeza ki nti amawulire ne gaba gayiseeko ennaku eziwerako kitegeeza tuba tugakuwadde nga tujjayo information yenna engeri gye byatambuddemu si nsonga nti wagalabye eddagaala nkinze niye ekikulu kutegera information n'okuinspiringa saako n'okumotivatinga saako n'okuwa analytics kwebyo byobadde tumanyi ku lutalo luno omanyi waliwo okuwa information n'omanya information naye n'otomanya information eyo evudde ku ki advantage ziri ki disadvantage ziri ki nga tukuwadde buwi mawulire kati gwatambulira mu mawanga ago tekijja kukolera oba weetaaga omuntu akutwalako ebuziba osobola okubanga ofeedingwa information emala osobola okubeera ng'omanya ng'ofunaku ka small idea ku bintu byonna byonna ebigenda maaso ku mukutu gwaffe nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Yugi Update TV mbalamusizzaako nnyo mukulike obwakedde munansonyiwa okusumbukira mu giya abali mu diaspora ntegeeza bali mutala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK abali mu United Kingdom mbatumiddeko nnyo saako nammwe abali mu East African regions abagenda maaso n'okwakkalabya emirimu gyammwe nga mugenda maaso n'okuba nga mutabaala entalo nga mwe wali advantage yammwe manyi waliyo abantu nga bayinawo omukisa bo munnange nga n'obuzibu babulabamu omukisa gwe gy'olaba entalo bo balabayo business kati bano ddala amawulire gano gabakwatako kubanga be basinga okutambulira mu bifo ebiri dangerous ennyo mbatumidde mwenna buli kasonda kansi kooli gy'osinza okuba nga otuwuliriza gy'osinza okuba nga otuninze in Yugi Update TV ngenda maaso n'okwebaza mmwe abatwalayo obwagaanya abatwalayo concern ne musharinga ne mulayikinga nammwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe nammwe mbebaza nnyo era mukimanyi mbakolera n'ekyenjawulo obudde obuba butumala tula okujja ntubatumirako newabula ate mmwe singa gujja n'osharinga n'oteekayo ne comment munnaye ntinze nsharinze ate gwe tujja kwebaza ekyensusso kubanga gwoba okoze kyamaanyi nnyo okutambuza message eno ne banno basobole okubeera nga bategeera ki ekigenda maaso mu East Africa mu Uganda, Kenya, Tanzania ne Democratic Republic of Congo tukyagenda maaso newankubadde tusimbulidde mu giya bwe tugamba olutalo bwe twogera lwaki United States of America ebitaddemu amaanyi okubeera nga bano ababiri batuuza Rwanda ne Congo basobole okubeera nga bagulinga ku nsonga emu ey'okusizinga fire lwa nsonga luno olutalo wetuba tulwogera wano gwe tulunyumyako bunyumya just nga akatalotalo akali awo naye olutalo lw'amaanyi teri lutalo lutono teri lutalo lunene buli lutalo oluli mu nsi lwa lutwala bulamu era tuligadinga okuba nga lutalo is a war mu lutalo teriyo nti neno lihaso kati bano engeri abayeekera gye balumye nti walabuseewo akabinja k'abayeekera mu bitundu ebyo naye kati just eringa lihaso bali mu kulihasinga mu lutalo teri lihaso we bavita ebavita ebeera life and death kubeera kutaakiriza bulamu so kino bannange kyenjagala mutegeere era mufube nnyo obutaleeta lutalo mu ggwanga lyammwe era bino gashumba byagenda maaso n'okwogera mbw'okuba anoonyeza bajjajjaabo ensibuko yaabwe
abatamanya gye babazaala kati ye Gashumba agenda maaso n'okubanoonyeza ensibuko yaabwe era ng'aginoonyeza wano mu Uganda ng'agenda maaso n'agamba nti singa kigaana ateddeko n'obukwakulizo tujja kulaba ba M23 wano mu ggwanga lyattu Uganda. Ebyo ebikolwa bwe bityo tubivumirira kubanga Uganda nsi ya ddembe, yensi yasooka okuyunitinga wano mu Africa, mu East Africa, era yensi emu ku bazasooka okudevelopinga nga ziyita Bwakabaka nga bali united, bali bamanyi ekintu unity. Yensonga lwaki olaba Obwakabaka bwa Buganda bwakulaakulana nnyo wano mu Uganda, olaba nga abantu baakulaakulana nnyo nti baasembeza amawanga nga tebagaboola. Mu kugasembeza babawa privilege nti n'olulimi lwabwe mu luyige kibola lusensedde eggwanga. Bino birina bye biruma naye tetulina kyabbakolera n'ekyo tulina okibagamba ge mazima. So ebintu ng'ebyo simanyi na kwensinzidde bibagamba naye gwajja tugoberera tugezaako kubanga tukutangazaamu mu bintu ebimu by'otamanyi. Oli ku UG Update TV neme kulandaga nnyo naye we tuba twogera ku lutalo kyekino ekiri mu DRC muganda wange gwatamanyi kankumuliseeko katono nga tonnagamba waki bonoona ssente bakakola beetooloola ye kituufu ne ba mediators bakooyi abagenda maaso n'okufacilitatinga bano okutuula peace talks bagende maaso n'okuzituuza. America kikyayagala? America kasita yalabanga China, Russia bawambye Uganda basensedde, Uganda yonna yeetunzeeko yeeguziza China. America n'agamba kasita DRC ekyasigaddewo ye n'alumba direct mu DRC kubanga bano bonna okuvadinga oba okusalako Uganda intention yaabwe yali yagenda mu Democratic Republic of Congo. Kakati America ye n'agamba n'abasala ekimmooni. Kati okuva America we yasala waliwo obuzibu bwakati okulekera Flex Kekidi ebyobugagga bino byonna yekka ebiri mu DRC. Tulaba nti nno mukulembeze w'eggwanga eryo naye abasajja abali mu Africa, abakulembeze ba East Africa bali abasajja babiri bagamba tetukuwa mwaganye be balinga balina obuyinza ku byobugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Bino bye tubibagamba nga muwakana naye sooka weerabireko. Madame Brigade, unasema malonete ngai kumanda mpata na zaji bozo wale baba kugana la bona na foto moi je n'aime pas ça monsieur c'est quoi ça pas kumanda mpata na ba escroc bozo na la sina na bozo olaba abasajja balina zicepe baludde mu lutalo, baludde mbuyeekera naye olaba babatwala ku lutalo babasindikiza abasajja baagala kudduka eri. Omanya ekibayita olutalo. Olw'olutalo olaba nga komanda nga taliwo weebuzaabuza n'ogamba owaayi kanfune kinneefuulirako bize naye komanda wajja. Olutalo lubanga lutalo n'abayeekera balina ba commanders era bagondera amateeka ng'amagye gonna we galina okubeera era gabeera disciplined. Ebiseera ebisinga ebyolaba byotera okuwulira mu abayeekera bazze ne bakola kino ne bakwata abakazi ne bakwata abaana ne basanjaga. Ebiseera ebisinga ekyo ekintu okiwanga obudde nga tonnakikkiririzaamu. Abayeekera bano ebiseera ebisinga ba invendings nga basazeeko ekitundu tebaagala nnyo kubajjamu bwesigwa kubanga kibasinga okuba nga beetaaga be bannansi okubatrustinga. Kati se ebikolwa ebyo ebyoga muno bakutte abaana ebiseera ebisinga bikolebwa abo ababeera basindiikiriziddwa oba tugambe gavumenti ng'egezaako okusiga ekifaananyi ekibi eri ababa bagezaako okubeera nga bakola ki nga ba occupyinga ebifo byabwe. Sigamba nti tebikolebwa, abayeekera babikola ebikolwa ng'ebyo bibaamu naye oteekangawo however side nga tonnajajinga. Kitegedde ekintu ekyo. Oli ku UG Update TV njagala kubanga mbatwala mu maaso mbagambye nti amawulire gwe tulina olwaleero newankubadde tutandazze nnyo
Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya Rwanda boolekedde mu kibuga London mu UK basobole okuzza endagaano eyasayiningibwa mu mwaka ogwa 2025. Agreement yasayiningibwa ng'egenda maaso n'okufujjirira Donald Trump, president w'eggwanga erya United States of America, era nga yagenda maaso n'okubaakinga agreement eno ebeere ng'esayiningibwa. Kakati nga bo ba international partners bagenze maaso ekintu kino ne bakikwatamu ne bagamba kuno omulundi enteeseganya zino kazibeere mu United Kingdom olw'ensonga nti nno ffenna tuvumirira embeera egenze maaso n'okuwaseninga bannansi bali displaced, battibwa, babuliddwako ewaka ne mu kibira. Naye ku vidiyo gye nsoose okulaga batulaze interview Paul Kagame nga yakatuuka mu kibuga London nga bagezaako bannamawulire omuggyako interview nga bamugamba waayi obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi bw'otwala. Wuliriza ebigambo bye bamugambye Paul Kagame. Bamugambye obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi bw'otwala buli mwaka nga z'aba refugi abayingira mu ggwanga lye, kyokka tetulabangayo refugi n'omu ayingira mu ggwanga erya Rwanda. Ssente zino ozikozesa ki era oziteekawa? Byannyonnyodde mu biwulidde, saagala kubiddamu. Kitegeeza babadde n'okwemulugunya nti omusajja ono ssente zaafuna nnyingi nnyo era buli barefugi be baleetera mu ggwanga manya ezo ssente ziyiise gavumenti efunye omusimbi. Naye zibulirawa? Bannayuganda muzimanyaako? Mulowooza baani abazirya? Ng'olaba ministers kiteeka mu maanyi, yes kakati tetulina buzibu, twetaaga barefugi Uganda tukyalinayo ebifo, barefugi tubeetaagira ddala okubeera nga tuyamba Uganda, tulina omutima omuyambi. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Bano baba batagetinze ssente ezigenda okuyisibwa mu kitongole ekya United Nation basobole okuba nga beenogera ku nsimbi. Gwe ng'okyali eno odaaga anti zino muzibagobyeko mutandise banoonyereza, simanyi batwala ssente z'omubi bw'omusolo, kati ke bazibbe eri direct mu bazungu baweereze obuwumbi 100 batuuseeko obuwumbi 20 ng'ebbaasa bagituusa tewera. Ebyo bizze nga bikolebwa bulijjo. Twalaba abasajja be basattira nga America egeetegenda kuddamu kuwa buyambi bwa AIDS wano mu ggwanga lyattu Uganda. Ohoho, abalwadde si be bavaayo complaininga nedda, wabula ba ministers abanene abali mu kintu bagamba kalabaayi, era be basinga okweraliikirira n'okusinga abalwadde abataasa obulamu. Kati awo njagala oteeke value ya ssente. Ebiseera ebisinga okimanyi abantu bavaluinga nnyo obulamu bwabwe, bavaluinga nnyo ssente okusinga obulamu bwabwe. Whereby asobola okulisikinga mu buli kintu, afuna akazende nga tamanyi kyagendamu wagye kimukomya. Kyokka nze nsiiba mbagamba, you are free to make any decision you want, but you are not free from the consequences that can come from your decision. Ekyo musaanidde okimanya. Katweyongereyo ku lutalo ne conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo ezitaddewo embeera okulaba nga America era agenda maaso n'okufujjirira ensimbi. Bano ababiri boolekere mu kibuga London bafune enteeseganya, babeeko ne kibakkiriziganya, bagende mu progress eziyinza okuba enforcinga ku seasinga fire mu Eastern Democratic Regions. Wuliriza, kakati gavumenti eya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda bakisazeewo balinwalinge commitment basobole okubeera nga bagenda mu peace process, bakomekereze emyaka egibaddemu conflicts mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era nga kino bakikola ku mulundi guli tebyagenda bulungi, mu Washington. Era ekifaananyi okiranga bamaze osayininga nga kiraga ababiri bo bakkiriziganyiza n'ensonga, naye ng'omu afuluma nga agamba nze sibitegedde, newankubadde munsayiningisiza ebintu byammwe nze walaayi sibitegedde. Era kigambibwa amawanga agaalaba ku samiti eno ng'etuulizibwa Pistoko bagamba nti nno agreement yasayiningibwa na mubiri
naye ng'emyoyo n'emitima tegiriiwo era baakimanya nti tegenda kulastinga for long. Okitegedde ekintu ekyo? Kakati basazeewo bakiddemu buto bamuge munnange Po Kagame obanga toyagala obanga otwagaza emirembe nga n'eggwanga lyo kyalyagala ng'okyagala okubeera ku bukulembeze wandibadde ojja ne tuddamu ne tusayininga endagaano eno mutima mulungi. Tetumanyi oba Po Kagame yakkiriza wabula tulaba nga commitments ne ceasefire agreements tubalaba bano nga boolekedde mu kibuga London basobole okubeera nga basayininga nga bateekako emukono. Olowooza Po Kagame akkiriza? Mu conflicts ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo nga twolekera nga tufollowinga high level talks eza heldingibwa mu London under facilitation eya United States saako ne regional partners gye bufuddeko. Ebintu bino bwe tuba tujja tubitunuulira talks nnyinza ezikoleddwa naye nga ceasefire tekiteekebwa mu nkola, gulowooza kiva ku ki? Ku luno Po Kagame abadde alina okukkiriza olw'ensonga nti nno wabanga akyagala obukulembeze ng'akyagala eggwanga lye, olw'ensonga nti n'akazito omusajja kagenda maaso n'omutuuzaako kanene ate alabika kuba Po Kagame yasabye ne ceasefire. Ayinza okuba yasabye peaceful agreement zino ziddemu ziriniwalingibwe baddemo ziteekateeka baddemo ziteeka mu nkola. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza gwatanatwegatako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Yes, byebyo bigenda mu maaso mu lutalo. Au total, c'est Abasajja bwe batyo we balabika mu lutalo byebyo biri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abasajja n'olaba kwewaayo kuteekamu ssente basobole okukomekereza luno olutalo. Jjukira nti nno Donald Trump ye ekimutta yasayininga dde endagaano ne munywanyi Felix Tshisekedi ate ng'alaba obudde bugenda ssente zaataddemu nnyingi agala teeka ba investors agala ku establishingayo companies zisobole okugenda maaso n'okwesitakitinga minerals eziri mu Democratic Republic of Congo. Naye olutalo akyalutiddemu agamba ayinza okufiirwa abaana ne ba investors mu bintu ebyokusaaga. Saagala bano bakwatagane. Wandigambe wakitayita bayeekera direct. Si basiru bano bakimanyi bulungi nnyo nti nno olutalo olugenda mu maaso lukulembeddwamu Po Kagame yagenda mu maaso n'okusindiikiriza olutalo luno eri abayeekera bano basobole okulumbagana Democratic Republic of Congo. So era akimanyi bulungi nnyo nti luno olutalo eno si lutalo olwetaagisa okuba nga twogera n'abayeekera. Si abayeekera yennyini ye Po Kagame era gwe basaanidde okuba nga boogera naye. Ng'olutalo lukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Meeting yaleeteddwa wamu amawanga gano abiri saako Qatar, Togo saako ne African Union Commissions under the Joint Oversight Committee ng'eriviewinga implementations ezaakolebwa ku 2025 Peace Agreements. Wuliriza ggwe. Mu statement eyayogerwa mu June 2024 mu June 24 omwaka 2026 parties ze-experiencing growing ey'amaanyi oba violence mu Eastern regions yalabibwako ng'egenda maaso n'okweyongera. Embeera ng'eyali egaze nga situation yeekanamye. Era kigambibwa nti ku ground byali biralamuko yafuuka masaka oluvannyuma lwa statement eyafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 24 2026 omwaka gwe tulimu mu June. Tulaba ng'embeera yabijja bubizzi era olutalo lweyongera
era ne bagenda mu maaso n'okuwooninga parties zino ebbiri nga balabula nti situation eri ku ground egenda mu maaso n'okubeera nga ebijja. Oli ku Yugi Update TV kosinzira oba nga otuwuliriza, tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagambye olutalo lugenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Wuliriza. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinzira oba nga otuwuliriza. Gwe atannatweyongako nyongera okukubiza nti ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere ng'otweyongako. Tukyagenda mu maaso nkyabatwala kantindiggwa. Mu nsonga ngezaako kubannyonnyola nsonga ki ereetedde Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya Rwanda okubeera nga beeyolekera mu kibuga London okusobola okugenda mu maaso n'okubeera nga barenewinga bazza buto endagaano y'okubeera nga bateeka omukono ku agreement eyasayiningibwa eya ceasefire wakati w'olutalo lugenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kati nno bano bagamba nti ba-experiencinze serious concern ku mbeera egenda mu maaso okulwanagana impact ezigenda mu maaso n'okukolebwa drones ezisindikibwa ku ba civilians saako ne peace process egenda mu maaso mu Eastern region. Era nga bagamba nga tusinziira ku mbeera y'obuntu situation egenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo egenda mu maaso n'okubanga ebijja buli lukya. Era wetubigattako ekigenda mu maaso ekirwadde ekya Ebola ate bibijjira ddala. Statement eno yongerako ng'egamba waliwo agent action eyeetaagisibwa okubeera nga bateekawo ceasefire okubeera nga eri effective ku nsonga eno, era nga tewaliyo nsonga nala yonna gye batunuulidde okuggyako okutuula mu London basobole okubeera nga bateeseganya wakati w'amawanga gano abiri agagambibwa nti nno gasinze okulemesa olutalo luno okuba nga lukomekkerezebwa mu Eastern regions. Era kigambibwa nti ku center of London discussion nga zigenda mu maaso ez'okulinewalinga bridges ne Kinshasa saako ne Kigali nga bateekawo full implements okuva mu June 2025 peace deal n'okureducinga tension saako ne conflicts okuaffect mu areas eziri affected. Side zombi zeekomiitinze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mu lutuula luno olubadde mu kibuga London. Side zombi zeekomiitinze ku luno tebiringa luli. Bonna basazeewo ne bagamba mumanyi naffe tukooye. Era ku luno kigambibwa nti bano bakomiitinze okuavoidinga actions eziyinza okuleetawo n'okwandamininga trust saako ne agreement saako n'okuteekawo violence okwetooloola zones nga Minimbwe area. Minimbwe eri ku side wali Great Lake regions. Kigambibwa Abanyamulenge basinga okuwangalira mu katundu ako, naye nga nagambye mu kana akatundu bakalwanira nnyo olw'ensonga nti eringanga aerial view, nti abeera n'akatundu ako akali ku lusozi aba asobola okumonitalinga obuyeekera obulayi bonna obulumbaganyo obuyinza omukolebwako. Kati bakeetaaga basobole okubeera nga bamonitalinga buli ka state bugurupu bungi bukayanira akatundu ako, baagala kubeera nga bakola ki, nga bakasalako nga bakatola. Kyolaba basitudde buli ekyetaagisa tanka drones okusobola okuteekawo embeera bakomekkereze abo abawangaalidde mu katundu ako abakeesibyeko nti nno kaabwe. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza, nkugambye embeera si ya buntu. Era bwe tuba tutunuulira embeera eno, abasajja bakozesa drones okwescalating embeera eno n'okudrawing out tension nti abalumbi bali serious era akatundu bakeetaaga, nga bakozesa drones zino ezawamikale drones nga bagenda maaso n'otargetinga ebitundu ebyo, naye basinga kutargetingiramu ate ba civilians bambi. Kati awo kibeeredde ekibi. Tunuulira embeera drones ezitargetinga, batargetinga ebyokulwanyisa by'abalabi b'abalabe bannaabwe ku side zombi. Tolina side zonyooma
kubanga kano akatundu kalimu ate coalitions ez'enjawulo ezigenda maaso n'okulwanagana. Burundi mweri, Rwanda mweri, Fadiki mweri, Wazalendo mwebali. Kakati obulwa wootaakiriza obulamu kubanga bano bonna bonna kano akatundu bakaagala. Nagambye ka area view kayinza obbayambako mu lutalo era abeera nako abeera na buwanguzi. Njagala otunuulire ebigenda mu maaso. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. Eyo nno y'embeera egenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo nga woogiraba tewoomya nnakabululu. Kakati no mu agreements baaguriwinze wabi baataddeko omukono bakkaanyizza okuggyawo tensioni mu bwangu naddala mu bitundu ebiriraanye Minimbwe era n'okukozesa respective influence eri pati zombiriri ku ground okusobola okwachivinga aim. Era bayogedde ku nsonga endala ne bafokasinga okustrengtheninga okuggumiza mechanism ez'okumonitoringa saako ne ku-enforcinga ceasefire nga bagenda maaso n'okuprovidinga security coordination. Amawanga gombiriri tebaakomyawo, pati zombi zakkiriziganyizza okureinforcinga joint security coordination mechanism, omomosa intelligence sharing saako ne closer cooperation on implementation ezaali mu Washington DC nga basinzira ku accords ezasayiningibwa mu Washington gye buvuddeko basobole okubeera nga bazimplementinga baziteeke mu nkola zitandika okukola wabeerewo ceasefire eddembe liddizibweyo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Oba oliawo bannansi nabo baddemu okweyagala nate nga bwe beeyagaliranga mu ggwanga lyabwe. Tebaakomyawo, bagambye bajja kukola nga bakolera ne joint security coordination mechanism nga bagenda maaso n'oku-exchanginga intelligence era n'okutuuka okusharinga understanding nga step eddako ku operation ez'okuteeka mu nkola Washington Accords ezasayiningibwa mu kusooka peace deal wa peace agreement eyasayiningibwa wakati wa Donald Trump, Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame. Era bagenze maaso ne babaakingibwa faster deployment eya verification terms. Eno nno tasiki eya monitoringibwa ne compliance ku ground. Amawanga gombiriri garifaminze okusupportinga ku negotiations wakati wa Democratic Republic of Congo government saako ne M23 nga basinzira wansi wa Doha peace process nga n'ekigendererwa kya kureducinga armed confrontations ezigenda maaso mu Eastern Congo. Kakati nno renewed commitment ezaakoleddwa mu London zazze masekati nga instability zigenda maaso n'okweyongera mu Eastern Democratic Republic of Congo
ng'okulwanagana kugenda maaso n'okuba nga kwegattibwamu government forces saako ne armed groups omuli abayekera ba M23 government forces omuli abafadiki abawazalendo okumala emyaka n'emyaka nga bali ku ekyo kyokka company ezigenda maaso n'okulumiriza n'okunokolayo nti wakati wa Kinshasa kyako ne Kigali bagenda maaso n'okuba nga olutalo luno balongerayo crossinga borders eriba military operations nga bakola militant operations mu regions zino. Abayekera ba M23 gye buvuddeko emabega emyaka egiyise be basinze okuteekawo large scale displacement ne repeated breakdown eya ceasefire agreement nga bagenda maaso n'okuvuula eddembe ly'obuntu nga tebafaayo nga boonoona era nga bagenda maaso n'okukyankalanya system already eri affected ne bateeka outbreak ya disease kyokka nga waliwo limited access ku basic service mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Current peace framework eya signing bwe yakolebwa eya supportingibwa ne United States saako ne ba regional actors basazeewo okuhalitinga hostilities nga bayita mu military disengagement verifications saako ne commitments saako no gradual restoration ku state authorities eziyinza eziri affected ne territories. Kakati no joint security ne coordination mechanism ze zisuubirwa okubeera nga zigenda ku meetinga gains okumala ennaku 15 nga baaccessinga progress n'okureviewinga implementations eza agreement ku security measures okusobola okulaba nga bajjawo escalation ne conflicts eziri mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza naye olutalo luno gye lwongedde okuba nga lunyinyiitira kugambye lutaddewo displacement eri bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wano wammanga lwe lutalo olugenda mu maaso ekyo sijja kikwerabiza sooka olabe n'oluvannyuma tweyongereyo nga tunaatera omumaliriza. Ndowooza olaba amagye bwe gagenda maaso n'okusombebwa baali balaga nti imprimations bazitadde mu nkola bagezaako okusizinga fire awo baali bayekera ba M23 nga bakola reallocation nga US emaze obbalabula bave mu Uvira kaali katawuni aka Uvira ke baali bawambye. Newankubadde bino byonna bigenda mu maaso bikolebwa naye bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bakyamye Felix Tshisekedi omwaganya okukwata mu term limits bagamba kyekino ekisanja kye ekisembayo bamumye okugezaako okuyingira ekisanja ekyokubiri kyokka nga musajja wattu agenda mu maaso n'okuwera ennemba
n'okuba nga asayininga agreements yazire mu ntambe okusobola okulaba nga azza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Simanyi ekyo bwe kigenda kuba oba bannansi banaamuddiramu nga Muteesa bwe yaddira mba obugulu obutono, kati awo simanyi, wabula kiyamba bo nga bo aba DRC, kubanga singa Tshisekedi avaako omukulembeze yenna ayinza okuteekebwako, ayinza okubeera nga asindiikiriddwa abayeekera bano aba M23 era n'abawo omwaganya eggwanga lino niba nga tirigenda kugwamu ntalo. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza nga bulijjo kansomeyo nga babiri abajja mu comment section. Mafias Barire webale kubeerako. Solomon King Muganga webale kuteesa. Ramadhan webale kubeerako. Niyo mulala wano. Muhindo Hannington webale ku Yugi Update TV oteesezza. Lake Zawedde webale nawe kuteesa. Dennis Nabbende webale nawe kubeerako. Olw'obudde munzikirize olunaku olwaleero nkomaawo. Mbagaliza olunaku olulungi, mbagaliza obwakedde. Kansubire nti gandalo lya weekend tulitandiseko olunaku olwaleero bigenda tutambulira bulungi nnyo. Mbagaliza olunaku olulungi, sharinga, likinga, subscribinga. Mweraba.